Aniriza ku programu yaffe ey'ekibozibozi nate olunaku olulala amanya gange nze Teacher Kauchi oli ku Bukedde TV muganange Matovu yali ku kamera yange yagikutte ate Anthony n'atematema ebifaananyi bino okutuukako ng'abiisa mu nsereko paka ku kasasa abikiriza ogenda ku mpewo amanya gange ngaddamu nti nze Teacher Kauchi. Programu yaffe ekibozibozi tutambula mu maaso g'abantu ne tunyumyako nabo omu ku omu ne tuwulira ku ndowooza zaabwe ku ezo topics eziba ezimu ezikutte ku bantu mu ggwanga. Amawulire ennaku ezo 2-3 mabega nnya gavaayo ne gagamba teriiyo tteeka ligenda kuba nga likkiriza omusajja oba omukyala omusawo ow'ekinnansi oba ajjanjabisa eddagala ly'obutonde okweyita dokita okugeza Dr. Teacher Kauchi jangu nkujjanjabe nga beddagala lya alusa nga beddagala ly'oluzaalo ebyo gavumenti yabiggyewo tegenda kubanga ebikkiriza. Abantu abamu bagamba nti bo balinako empewo ezaabwe ez'ekika ezibawo eddagala lino oditunda erya habo era nga liwonya bulungi abamu balifunyeemu abalala tebalifunyeemu naye lwaki ate bayita baddokita nga okufuna ekitiibwa ky'obwaddokita olina kumbala kubangulwa mu mitendera mingi nnyo nnyo ne bagamba nti oyo musawo atuukiridde naye ffe buli akola habo research abeera dokita abange ekintu kino bannayuganda bo bakiraba batya nzikiriza tutambulemu twogereko n'abantu abakolera mu kibuga muno Kampala tulabe endowooza yaabwe ku nsonga eyo ey'abasawo abakozesa eddagala lya habo okweyita baddokita. Sajja azeewo ndowooza anayogera nange onayogerako nange nje nkubuuzeeko taata neyanziza gyebaleke mpolampola stage yaffe egamba ki stage nnungi ekyaliko obukulembeze oba yakuuma mpisa obukulembeze kwe buli gwokolako ngaani defense nze ndi muwandiisi oli muwandiisi gwowandiika abapya n'abagenzi ffe tujyawandiika bapya wajjula wano twajjula mulinako bamemba nga bameka 220 220 stage esinga mu Kampala 220 eva wa paka wa eva ku Jesco wali nekuna ku Keke eva ku Jesco paka ku Keke wala wano wonna bwe wati wonna nene nnyo ng'ovudde ku bya boda ndi kwogera ku nsonga z'abaddokita abahabo bana abatabula eddagala gavumenti egamba bateekeddwa okuba n'obuyigirize obukoma ku level ey'abaddokita si kuva eri n'ogamba mbu nze ntabula nnyo eddagala jjajja wange yaliina abantu abamu balina eddagala eryo nga balitabula nga byali bya jjajja waabwe bamu nga baliyiga abamu bagenda ku ttale ne balitemaatema oyo akola nga lyali lya jjajjaawe ne bwaba talina buyigirize tunaamanya tutya nti lyali lya jjajjaawe gye tutwalabako ate nakyo kizibu ekyo kubanga olw'ensonga Uganda ekizibu kye tulina abantu abasinga obungi banoonya mmere ya leero ate olw'okuba ye ekintu takikozesa ayenda n'kiwaggwe tafaayo kati gavumenti bw'ejja n'egamba nti eyagala abayigirize ate abayigirize be bakirinza okutattana eggwanga lino batya lwaki oyogera bwoti olw'ensonga bwe tuwulira abantu abali waggulu naddala nga ovudde ne kulya habo ogenda okuwulira emulago eddagala baalyokezza balitereka olw'okuba baagala bo balitunde eyo ebeera nguzi kati noono wa habo bw'onoomuleeta nti olw'okuba yasoma abantu abasomye batattanya nnyo eggwanga lino be basinga okukola ebibuleka abantu batunde habo waabwe n'obwaddokita bwabwe wabeerewo oba mu luzungu balikiyise regulations bateekewo commission ejja etereza abantu abo oba si mutuufu watateekeddwa okukola kino naye ate era nabo tugenda tuwulira obukiiko mu palamenti bataddewo commission of inquiry ate nabo olubawa ssente ne ripooti tezifuluma bakola birala amanya nze Abe Mukwaya kale sebo wakaliza olunaku amiina nange ngira ntambula mu bantu bange mbabuuze ku ndowooza zaabwe jangu nkubuuzeeko maama eno jangu wano nkubuuzeeko jangu gyebaleko maama emirimu gitambula giti bulungi ndi mu kwogera ku bantu ku baddokita abajjanjaba abantu bano abahabo mbawulira eddagala ly'obutonde gavumenti egamba bateekeddwa okuba nga balina obuyigirize obatuusa okubeera baddokita bo bagamba nti ebintu ebyo si byakusoma mu laboratory byagenda ku nsiko kunoonya ddagala kuligattagatta ne batunda ekituufu kyali badde ki ekituufu
bo baagala bagende basome balyoke bakomewo batuwe eddagala. Gavumenti bwegamba nti lwaki bayita baddokita nga ne senior 60 bagirina wadde ka diploma mu bwaddokita. Bo bayita bweyisi dokita gundi atabula eddagala. Anti kati bo basobola okukola ekyaffe kya kinnansi kuba ne bajjajjaffe baagabanga eddagala. Baagabanga eddagala era ne batuwa eddagala ate ne tusobola okuwona. Batuwa eddagala. Kituufu kino ekyaba dokita nga bonaava n'ogamba gwe Dr. Muhammad atabula eddagala lya habo. Naye nga tewasoma bwa baddokita yo gavumenti egamba mulina okuba nga musomye at least musomeko paka ku diploma si kuva eri kweta dokita n'otabula habo n'oguza abantu. Ekituufu basome batabule kibategeera. Abamu batabulanga ddagala lya kika lya mukika nti famire yaawe ewonya. Andi kati kisinza kitegeera oba wa muzika oba mukika nga akimanyi nti akyakola akitegeera naye kyandiba kituufu okubeera nga basomyeko. Kyandibadde kituufu basomeko. Wakati guno omulembe gwonna gwa kusoma. Babijjema byogamba mbu dokita gundi nga tobibasomako yadde tolina na bbaluwa etegeeza busobola. Bebatuwa ebadde bituwonya. Bibadde bituwonya naye bwe kiba nga kituwonya kituufu kituwonya naye okusoma kwetaagisaako okweyongerako. Bakuyita mukulwani. Bampita Wamala Juma. Naye yanza Bwana Juma webale nnyo okwogerako nange katweyongereyo tunyumyeko n'abantu abalala nkugatteko bwengenda okunyumyako nabo taata nkubuuzeeko munnange ndi mu kwogera ku nsonga z'abaddokita abahabo n'owulira Dr. Gundi Dr. Rashidi Lukwago Dr. Yakubu Lukwago Dr. Sala Dr. Gundi abantu bano nga batabula habo era n'okwogera bagamba nze nzijanjabisa habo butonde. Gavumenti egamba abajanjabisa habo bonna kati balina okuddayo basome. Si byakugamba bugambi nti nze waffe ddagala jjajja wange gwe nasikira yampa eddagala nze manye ebikolo. Ekintu kino kirimu obuzibu baliresa abantu bajjanjabisa eddagala lyaffe mu butonde. Ekyo nkirabamu amafuta nakubeera bagenda okutandika omulimu nga bagusomye era bali baddokita. Ekyo lwakuba ndowooza bafunyemu bufunyi buzibu nga bo tebakyafuna ssente eri kubanga omuntu bw'omanya nti no eddagala ery'obutonde terina infect yonna ate nga lina ezzungu lina infect. Kyebagamba bo bagamba terina infect. Lya mmere nywa. Ate bo bajjanjabisa ddagala lya butonde ate nga mmere eddagala kugeza ng'obutungulu ddagala ensujju n'ebirala. Kati bo tebalina buzibu okuggyako mpozi bali bannaabwe nga tebakyafuna ssente bye babafunyemu obuzibu. Bo tebalina buzibu. Naye ffe bebajjanja baffe tetubalinaako buzibu. Nze Musa Kalibala neyanziza nnyo Dr. Musa jangu buuzeeko oli bulungi. Ndi bulungi ticya birungi sebo. Kibuga si kirungi nakiyingidde mu Jonze nkuwagira nnyo mbeera eyo Kapenguria Kenya jembeera. Kapenguria Kenya tubeera Kenya jembeera mwe musubula gino emiyembe eminene. Ffe tuli mu butungulu eyo. Muri mu butungulu mubujje ne muleetera mu butwala eno ne bujje tujje eri ne tuleeta eno. Obutungulu lwaki mubujja mu Kenya? Ffe tulina butungulu bumala wano. Obutungulu gye buli naye kisinziira ku ogenda kufunako ki. Eri obutungulu buliyo bungi babulime Kenya bayitayo leerandi kati bw'obuteeteeyo n'obusuubula ensawo osobola ogisuubula ku ssente eno n'ogifunako n'otuuka eno n'ogifunako emitwalo 4-5. Ndi mu kwogera ku nsonga z'abaddokita abatabula eddagala lya habo. Baddokita abatabula eddagala lya habo gavumenti egamba balina okuba nga basomye obwa dokita obutuufu si kuva eri buveezi ne wegamba nze Muhammad Kawooya Habo Research oba Dr. Kawooya owa Habo Research. Ebintu bino balina okubisoma bisukkeko. Ekyokugamba nti balina kusoma obwa habo sigamba nti olina kubeera musomi n'otabula ebya habo. Ebya habo biva mu kalicho. Bw'obanga biva mu kalicho kisinziira muntu baliwo abaasikira obusizi bintu by'abajjaja. Exactly. Ne babalengamba nti olina otabula eddagala ne batabula eddagala kati nakola ki nakola ekiriyo kati jangu nkubuuze. Bw'ogamba nti asooke kusoma ate ebya kalicho tebabisoma. Kati oba otuuka kumulemesa akola ki n'agenda kujja ebyo tebabisoma. Bya mpewo byakuwa oluusi basikidde bya buwangwa. Kirimu obuzibu abantu kubawa eddagala. Mulimu abafere ne mubeeramu abatuukirivu abakoze ekintu nga gye kiri era nga wakuwa ekintu kikola ki kikola kiwona. Okusinga omuntu bwagenda ogamba ati osoma teriyo ngamba nti ogenda tawulo omululuuza otekewe bombo ofunemu ekintu gundi tekiriyo. Ebyo byo Katonda yakola ki
yabikola babaleke bakole neyanza bakutani erinnya lyo Muhammad Waswa Muhammad ne mukazi wange kwe ali mutumire mukyala wo mukazi wange Aisha nkutumidde Kenya gyole kapengulya nkwagala nyobeerako ku kibo namuleseyo Kenya yangu woddeyo sagala olwebanga ddene kutuukayo ng'ate mukyala bamututte ng'ate ogamba omukulu jankubuuzeeko jangu kunyubizeeko ogamba otya jetulise mpola mutero tulabako eyo wakati owa Bukedde TV esinaba kutuukayo ngamba bulijjo otera okutulabako sobola bakuyitani bampita Rama ovaawa nva lili mu Congo nva Congo liri refugee wano mu Uganda oli mu Congo Congo li refugee tojja bite okula bino byembuuza kati abantu be Congo batumireko mu Luswahili lwe Congo mu Lingala. Okay, na wasalimu ndugu yangu wa Kongomani wa refugee hapa Uganda na tunasikia kufurahi sana Uganda kutupokea. Kongo bonna bali mu Uganda balabe Bukedde TV. Mko mnafuata Bukedde TV. Kuna information za mzuri, kuna majournal za mzuri, zinapana habari ya mzuri. Ile habari tusaidia na shii kujua biko pitikana mu Uganda. Nitete Bukedde TV mimi kama sijui inapitikana mu Uganda. Na nisaidia sana, ni TV mimi nafuata sana. Bibi yangu anafuataka mara chima Luswahili rungi nyo too much Swahili here. Kale atafanya ata watoto wangu wanafuata Bukedde sana maseri za Bukedde TV bagambe ndi mukwano gwo bagambe huyu rafiki yangu sana mimi namuona kafazi za mingi Mambarara mimi namuona kama Jinja na Tete Kampala Chibuye kote namuona naye abakongo bagabe balekera otuguza golodi omufu